Kale, no divorce. Once married, no divorce. No divorce. Once married. Badde mu lukuŋŋaana lw'abafumbo olunaku luno olwaleero kaakati twagala kumanya buli muntu kyayize kantandike n'omukulu ono tubuulire amannya go gye wavudde okujja Emityana naki kyoyize. Abooluganda Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Amiina. Amannya gange yenze Mwami Batte Apollo. Mwami Batte Apollo. Nga nvudde Luteete ku Divine Gospel Missions. Okuva Luteete ku Divine Gospel Mission nojja Emityana. Nenzija Emityana. Tubuulire ki kyoyize mu bufunze? Ebyokuyiga bibadde bingi nnyo. Naye ntwala omukisa okugabanako naawe oba nammwe abatulaba kyenjize. Njize okubeera omusajja ateemalirira. Omusajja ateemalirira. Batuyigiriza okusheyalinga ffenna okukwataganira awamu. Okusobola okutuukiriza obufumbo nga bulamu nga butuufu. Obufumbo obutuufu butambula nga teweemaliridde ng'omusajja. Nga tukolagana mu buli kimu tukwataganira wamu. Bibadde bingi nnyo naye mpeereddwa mukisa kangabaneko nammwe ekyo. Tweyanziza nnyo tweyanzeega. Nsaba tufuneyo n'owookubiri ssebo tubuulire ku mannya go otubuulire ki kyoyize mu lukuŋŋaana luno era wavudde ludda wa? Neeyanza nnyo ssebo neeyanzeege amannya yenze Musijjoje William nga navudde Kigoogwa Bombo Road. Kigoogwa Bombo Road. Nojja Emityana. Nojja Emityana omusuma nga Busumba Fale kuteesaakwe. Yes. Ekyamazima olukuŋŋaana olwo lubadde lulungi nnyo obwedala ku mbulize yasoose omusumba mukyala Molini Buwembo, musumba Sairasi, Bawalusimbi bonna batudde ebigambo birungi nnyo. Nenze benda kyensiza okuyigamu olwaleero nti ffe ng'abafumbo olwayo nga tuli mu bufumbo bwaffe tulina okubaako ebintu bye tumanye n'omanya nti mukyala wange ono gwe nafuna naye n'otatunuulira nnyo nsobiize obula n'otunuulira ebirungi byakola so amaaso n'ogajja ku nsobi n'ogazza ku biki ku birungi kubanga ffenna tuli bantu era tusobya ate nga ffenna obulamu bulina okola ebirina okutambula so nze olwayo njizeemu bingi nnyo kuba kati sirina kutunaasobeza mukyala wange obula nina kutunula birungi byakola kibirungi byakola. N'ekyokubiri era nina okumanya ti wakati nga tuli mu lugendo luno olwaffe olw'obufumbo tulina okubeera nga tusonyiwagana. Okubeera nga tusonyiwagana tekyetegeeza kunonooza ate byayita sooka ga tube nga obufumbo tukola nga tubutambuza kubanga obufumbo bwatuweebwa kuva eri Katonda ate obufumbo bwe tulimu olwaleero kwegamba kataala so kati mu mbeera eyo tulina okubeera nga tubutambuza bulungi okulanga nga tuli ekyokulabirako ekirungi mu linnya erya Yesu. Tweyanza nnyo maama tubuulire ku mannya go nawa gye wavudde okujja mu lukuŋŋaana era otubuulire naki kyoyize mu lukuŋŋaana lwaleero. Amannya gange bampita Bonane Jessica Keren. Navudde ku kanisa eyitibwa River of Calvary Dimension Church. Omusumba wange ye Pastor Sechans ne Gladys. Nazze mu lukuŋŋaana luno njize ebintu bingi nnyo. Kyensinza okuyigira ddala kwe kuzannyako n'omwami wange. Okuzannyako n'omwami. Okumugamba nti nkwagala nnyo. Kwegamba kinkoze bulungi nnyo. Kwegamba njize okuba engeri gye nnaakwatamu omwami wange obufumbo bwange nnaabutambuza ntya. Kyensingire ddala okuyiga no divorce. Teri. Oba kiba kibe. Kati omwami omugambe y'akagambo nti nkwagala. Omwami wange Bonane Bosco nkwagala nnyo paka last.